Present my first surety. I don't normally do. Your worship, we're here for the nomination. Move for A1. Yes. A1 has 2 substantial sureties on their responsibility and duties. Produce the accused. So who are the 2 sureties? Worship, surety number 1 is entirely Joy Zalwangu. 013 or 772 612013. It measures approximately 3 acres. Kituufu. Nakatudde minori. Lori. Governor Geoffrey, remain please, Your Worship. A1. I present A1. Into the not report. It is absent. Whether it is in warrant of arrest, is 5. No communication. After the day of inside. Your Worship, I serve production warrant. But the registrars have mysteries here. So only they will give me 18th. Yes, Your Worship. Which wasn't done, that's why it's coming. For you. Ham shopping mall And where do you reside? in Busanja. Parish? I do not know. Which town? Hello, District? it's Kampala. I suppose. Is that why you reside or where you sell clothes? Now I reside. Yes, Your Worship. So you sell clothes where exactly? Ham shopping mall Where is it from? in Kampala, in streets? town. In town. Yes. What relationship with them? She is my maternal aunt. Phone number? 0760 Please, your full names for the record. Sorry. Amanyago. Nze zaalwanga tuyitale. Yogerako nnyo. Nze zaalwanga tuyitale.
What is your age? I'm 61. Miss Ntale, where do you reside? Matuga. Matuga, where exactly? It's called Matuga Chirwanira. Matuga what? Chirwanira. Chirwanira, Matuga. In what district? That is Wakiso district. I'm sorry I can't talk more than this because I'm asthmatic and I've been bedridden. You're what? I'm asthmatic and bedridden. I can't talk more than higher than this. You're bedridden. Yes. She was. I've been bedridden for some days now. Okay. Miss Ntale, what do you do for a living? I'm just a housewife. Housewife. What is your relationship with accused number 1 behind you there? She's my sister. Biological sister? Exactly. She follows me. My blood. And nature. Your Worship, I pray that as an eventuality, court copy will be photocopies. Your Worship shall undertake to interpret outside. Now there's Senoka. The eyesight is terrible. Where is the shooting? Nanteza. Substantial. There is no. You have not served state. 3 times I'm telling you, you served state with the production warrant, plus even the details. Your Worship, I was not aware that I needed to serve the sureties before court saw them on that day. Be that as it may, Your Worship, you can still get her copies, but the sureties are Even on the day of substantial. hearing, you haven't printed copies for the state. And secondly, Yes, Your Worship. yes, I know state hasn't replied, but I don't think the court will take as a surety a 61-year-old sickly woman because of the risk involved in standing surety. Yes, Your Worship. Why would you put at risk of being arrested Your Worship, in a fertile state? Your Worship, I preferred somebody who's mature enough to explain to another mature to appear in court. So the second surety has to be replaced. I won't wait for state to submit on that. Yes. So to stand any chance in the application, get another surety, you serve the details to state in advance, such that they can verify the document. Governor Geoffrey, may please, Your Worship. Which appears to be before court. A1. I present A1. It will not report. A2 is also. Under 8 reason warrant of arrest, the particulars we have taken as the sureties were given. We don't have the documents that have been given to enable us verify them before we can reply to the bail application. We therefore apply for an adjournment to enable defense counsel serve us with the sureties documents before we are able to respond to reply to the bail application. To raise and inform the state that these are the sureties I intend to bring. And give them a chance to verify if they want. The letters and the rest. And the counsel has not even asked for disclosure. I think he's waiting until 2nd to ask for disclosure. Even disclosure should happen now, before 22nd. She can give me what she has, but given that she hasn't yet gotten accused number 2, I was also waiting for her to tell us when she's ready. Is she ready to proceed on the 22nd? And we finish this matter. So you've got instructions and you're waiting. Yes, Your Worship, the She procedure did was the investigate to know the client's case.
Well, Your Worship, she hasn't told us if she's ready. I thought the case cannot proceed without her to. If it can proceed without her to, then I'm ready, Your Worship. Has told the court she's afraid, she's bedridden, she has come all plastered, she's elderly. You can also gauge who will be substantial. No, I don't think, if you thought about it, she's a substantial shrink. Your Worship, I did not consider. She's able to see, she's coordinative, she can think. I did not want to discriminate against her asthmatic condition. It is not discriminating. Yes. I thought I would get a mature person. It is affirmative. Against another mature person. It is affirmative action in a circumstances. Yes. And now if the court has given you a go ahead, Yes, Your Worship. you work on it, you find another shoe. You're right, Your Worship, we will do our best. Because I don't think using the court's discretion we can allow a woman in a frail state elder to stand straight in these circumstances. So let me give another date. When can we have it? Your Worship, we can come back on Friday. Or even tomorrow. These are the treaties we intend to bring. These are their documents, so that they have enough time to authenticate them and reply. Otherwise, you come here, you make your application, he prays for an order to go and authenticate if they are genuine. Then what happens? Your Worship, the national ID really is there anything forged about it. Some of these documents are very hard to forge. Okay. Yes. So 18th December at 10. Much obliged, Your Worship. To hear. I should let it be on record that Council for the State is served that 18th is the hearing date. At whatever circumstance, she should appear ready to proceed. Really, this month has been again 22nd of this month for hearing. 22nd is for hearing. So 18th is for reply by the state. Okwetaaga kuzza bafu baffe ku ttaka kwe baba bajja. Tetulina kye tumwetaaza kirala. Akwate bazadde baffe nga bali identified abazze ku ttaka kwe yabajja mbono lumaama mbono mbejja gundi ffe kye tusinga okwetaaga. Ekyo bwe kinaamulema tujja kufa naye. Ekyo kye tusinga okwetaaga. Azze abafu we yabajja ebyo byonna byapalapalanya. Ali mukonola budde na ssente ze abafu we yabajja yabagamba abafu yabatwalawo yabafu atugamba mbu yabateekeyo mu kisenyi tayagala na kumanya baganda be bagamba bo tebaagala na kumanya gye basuula abafu naye nga ffe naye okumanya tebamanyiiyo ati tetumanyi oba yagula baabatwala oba baabayiwa mu myala ffe tetumanyi ffe kye twagala kuzza bafu we yabajja nga bali identified mbono mulangira lumaama mbono nakato Joyce ffe kye tusinga okwetaaga newe kinaamulema okukola tukyalwana naye. Maama obadde ogamba oti? Nze amannya agange Omumbejja Nambidiki. Nze ndi musanyufu olw'ekkooti byeyo emuzizaayo nga 18 yadde alowooza agenda kufuluma naye ffe tumwagaza ekintu kimu atuwe basenga abaffe atuwe batata baffe atuwe baganda baffe ne wanaaba takoze ekyo tugenda tambula naye paka wanaabatuwa ate nga si ffeffeka abatambula naye nga n'emizimu gibenoonyeza yakwata ku masiro g'Abambejja n'Abalangira ajja gawulira kye gategeeza ffe tetumwagaza kyokka ewo kirala tetulina kye tumunoonyaako n'ekimu. Tugende mu maaso. Tulina looya Butuyigga eyakola fajjale z'okusengula abafu ye Owene Julius. Kati on top of that zansanze ate afunye looya omulala gwe bayita Kavuma yabadde azze omweyimirira ng'akoze nga bayiyiza ebipapula byabwe bye baba bakola ki bwe bamweyimirirako naye ekituyambye omulamuzi ayongezaayo paka nga 18 kuba abantu be baleese nga bamu bakwatiridde n'abakwatirire be bajja okweyimirira omusango nga guno naye ekinneewuunyisa ye looya omusajja Omuganda
kavuma ate okuyimirira mu musango gw'okusengula ekijja ekyabambejja n'abalangira naye nga naye azze okudifendingira ekyo kyekisinziriza okunuma omusango. Ebisigalira ono yatwalanga bya mirundi emeka? 45. Yasigula amalala ebisigalirwa 45. Obuwiki tetumanyi eri gye yabiteeka oba biwera oba tebiwera, tetulina identification zaabyo, byonna yabiyiwaawo. Temwina mumuyita? Ava muganda waffe, mwana wa taata waffe omukulu. Tukuza batugamba kuganda waffe tetukakasa nti abafumu ebali kuba awantu we yatutwala twasanga wabikke ng'awantu we basimbye mulogo. Kati twetaaga okufuna obwenkanya tukakasa abafumu ebali tufune abafu baffe tubazzeeyo gye yabajja kuba tetulina bukakafu nti mwebali tebalina ntaana tebalina ki balinganga muwogo oba ebijanjalo wonoobiteekayo era mu kiseera kino tumanyi wameze n'omuddo tetukyasobola kumanya nti wano waliwo omuntu oba wano waliwo omuntu. Kyetusaba kooti etwanguyizeeko tusobole okulaba okukakasa nti ddala abantu baffe gye bali etuwa obuyinza mu bwangu tusobole okulwanirira abafu baffe. Amannya nze Nava Anet muwala w'omumbejja Kagere Florence eyaziikulwa naye ng'ate mwetaaga. Sikyalina gye mbatwala kulima bijja. Omawulire njagala kwongera ku balooya. Ono omulangira Lumama John ow'Ekamooki omugenzi gye sitamanyi gy'ali. Ab'Ekamooki abajulira entaana ye bamuziika kuba nze nali muto. Mukulu wange omumbejja Nabweteme Harriet yamuziika n'amuteeka ne mu njegere ekijja nga kimanyiddwa n'amuba n'ebijja n'amuwa buli kimu. Kati esaazaaka kati bamuziikula ne bamuteeka gye tutamanyi gy'ali. Za nsanze ojja tuwa taata waffe oddemu omuziike ng'ewamusanga. Naye nze nina kye neebuuza ku balooya. Balooya mutulemeseza n'oweerera abaana bafuuke looya. Looya n'oweereza ddala omusango gw'omanyi nti mufu nga mukya. Ya bijja byaffe omwana omuzukulu yatunda ebijja nga tatugambye nako ate nga tuli bangi ye n'asalawo omuntu omu. Lwaki yasalawo omuntu omu? Yandibadde atuyita n'atunyonnyola ku nsonga eyo netulaba ekyokukola oba ekyokuddamu naye ye n'asalawo omuntu omu. Ebijja byokka bikulaga nti waliwo abantu bangi nnyo abaana bazaalibwa bangi nnyo muddwa n'omuzukulu naye ensonga eyo sigitegeera lwaki yasalawo eka omuntu omu nga ffe tetutegedde. Toyinza gamba nti gwe oli bw'omu bwoti mukika. Yandibadde atunyonyola tutuuka ku nsonga tukkiriziganya naye ye yakolanga ye omuntu omu ng'amanyi nti yali mukika muntu omu ekitasoboka. Bano bonna bonna nda ya Thomas. Enda ya Thomas yandisoose giyita naye teyasobola. Kati mwetaaga ki? Ffe twetaaga kuzza abantu baffe mu kifo kyabwe. Tubeetaaga bazza Nakasajja era kyenjagala. Baabaziikula luddawa? Baabaziika yiri eri Kibaale gye yabatwala gye yabakasuka. Ngamba gye baabaziikula? Baabaziikula Nakasajja. Baabaziikula Nakasajja. N'abatwala Ekibaale eyo mu Banyolo. Sokka abasajja Baganda bambejja naye abasobola atya mu Banyolo. Nyoko ba muganda wenze njagala mama fe bakojja fe bajjeje bakomewo fe twagala abantu baffe nga bwe yabatwala tubeetaaga nze mange nga bwe yamumenyera mu kefu bwe njagala mukonyewo ate nga mwagala ebyo byakyalimu asaaga. Tulina okukola baleme kulowooza bya bujjajja na bujjajja paka tewakolera wantu kitaawe yatunda antu nawe kyokoze kyekimu mutunda abantu. Jjajjaffe mumubonyaabonya yeekolera ebintu mubonyaabonya waki okumususa omukasuka eri mazzi gyali twakoowakowadde embeera ey'okubonyaabonya bazadde baffe. Agende abeereyo amanye ki kyeyakola ate alina okwetonda ate alina okubalirira yabolesa obwerere bwaffe yabolesa obwerere bwabwe yamukwese naye ajja kuvaayo tujja saba buli mujja musesema bajja musesema mugenda musesema
Mubanja mwenna. Omumbejja gw'omubanja omumanyi omutadde. Oli muganda wo. Zasanze. Oli muganda wo. Oli muganda wo. Nze mujja kumpa mmaanyi. Where's my dad? You're not home. Where's my dad? Bagenda muheka. Bazikula bataziga. Nsanze Juliet. Owenansa namubbi w'abafu. Yazikula abafu tuba mubanja. Njagala kitanga simanyi gyali zansanze. Buli amanyi zansanze tomweliranya mubbi w'abafu abalya n'obbalya. Abe kitange. Asigaze abamuzaala yamanyi kyabakozesa. Njagala kitange omulangira Lumaama John. Mwetaaga zansanze Juliet ne banno bwe wali nabo wasajja owere looya tukunoonya si fekka n'emizimu gikunoonya sikalotonize wayita zikuyibba amanya Omumbejja Batenga Betty olunaku olwaleero tuzze ku kooti wano amanya nze Omumbejja Batenga Betty olunaku olwaleero tuzze ku kooti ya wano e Nakifuma ku nsonga y'omukyala zansanze Juliet eyaziikirwa abafu n'abatwala gye tutamanyi nga bali batuwadde ddeeti ya 22 naye olw'okuba mbu obukujjukujju ne fojjala amujjudde yayagadde akozese production warrant asobole okwewonya guno omusango oba oli awo aguddukemu naye kitusanyusizza nnyo nti kooti omulamuzi atongeddeyo paka nga 18 okujja okuwulira ku beyili ye olw'ensonga nti abamweyimirira babadde babuusibwa nga balina osooka obaverifyinga yensonga lwaki tuli wano ku lw'ensonga ezo nti 22nd tetuuse ne bakozesa production warrant tukomewo wano ku kooti naye kirungi nti kizze mu feva yaffe era sitira omulamuzi amwongeddeyo agiraddayo ku prison paka nga 18 December tukomewo ku musango gwe gumu naye nga abafu tubaagala tubeetaaga twagala abazze gye yabajja zansanze Juliet n'abalala be yakolagana nabo omuliro yawe gwe batuweerako arrest warrant tukwetaaga owere wasajja bangi abali musango guno we tutandikira okuwulirizibwa kasita gutandika okuwulizibwa tubeetaaga ate mwenna tujja banoonya tujja bafiirako tulina obbasanga yonna gye muli kubanga n'emizimu gibanoonya n'abantu tubanoonya mulabye nnyo nti mu mulamu temulina mirembe ate ne mukufa temulifuna mirembe ekibadde mu kitwewuunyisizza kubanga bagenze omusibe waffe bagenze ne bamuleeta gwe tuwawaabira abantu baleese okumweyimirira omu mukadde Katonda agwire ne mukooti ekyo ne kitwewuunyisa ekyokubiri looya waabwe yapanze jjukira ku keesi eno tulinako looya gwe tunoonya kyokka nga bagisaba esobole ate asobole noono okweyimirirwa keesi erina abantu babiri patishoni eriko A1 ne A2 talabika ate bawe basaba kooti yeeyimirire ne A1 tukisanyukidde mulamuzi kyoyo musole looya kyoyo omulala gwe munoonya looya waffe owere gwe tunoonya oba onaze ye kati genda okubuuza empolampola looya wabo